as you reclaim. Have you noticed where your weaknesses are? Obunafu bwobuliwa mu mwago butali bwesigwa kiki ekitawaanya obulamu bwo? Saagala ofune ekintu ku mulundi guno ate ekiddemu kikuveeko. Obunafu bwobuliwa. Abamu obunafu bwaffe betulina kwesiga bantu. My weakness, I noticed. I trust. And when I trust blindly. I don't listen. That's me. It's my character. When I love you extremely. I put my trust in you. Not the other trust of God, but I trust you. And because I really trust, I've worked with people. I'm a managing director. I've faced a lot of betrayals because of my trust. But those who have betrayed me, they have betrayed themselves. Disloyalty ebonyabonya gwe. Nze bw'omala okundyamu olukwe nsigala nyimiridde nkoseekamu katono kubanga mbadde nyina byekwasiza naye mu kaseera katono bitagalamu nenziramu nenfuna omulala gwembyesigisa kati ate nemba nga njize. Gwe y'osobola ofiira ku kkubo kubanga buli alinyumya nange naŋŋamba ku gwe nja mugana naye tomugenda wala. Ate bwentyo bwendi wadde mu house of prayer bamanyi bw'obeera church administrator wano nkwesize biwedde wejjemu weka obwesige oba beera mwesigwa. Bw'obeera asha bw'otyo bw'oba mu byuma bw'otyo n'ekusoloti bwentyo. Bambonyabonyeza ebbanga ddene naye sijja kukyuka lw'abantu babi.